Tugende? Kale, lovely life. My name is the one, the king himself, King Smith on BTM TV Ngabulijo. Mama tusaka exclusive interviews. On Akurwairo writing about the black because it's a black actually Tuesday. Okulovanyuma mutwaviridwa akotata waffe Mukwano gwaffe Omusumba amanyidwa nga Pastor Yiga abizayo owekawala. Right besides me tulina abakyala babiri abadde mu Senga Johnny y'omukulu amanyidwa nga kati omugenzi RIP, may he so rest in peace. Ebigambo bingi bivuddeyo ne byogerwa naye ngenda basaba for the sake of okulya ku malowoozi gaabwe introducing ejemuli kansookere side zeno batulaba mu TV mbalamusiza magika ibana by'omukazi gemanyaga ne ku side zeno bena na misinga kale beba abakyala babiri ate nga baluganda ngenda tandika ne magi gy'obulidde gambeerayo mpola naye mbadde sibuze nnyo tuketuddeeko katono nnyo abantu abasinga ekibuuzo kyebasinga okwebuuza ku creativity ya Musumba kantandike nekino ekibuuzo ki kyolifa teweerabidde magi kyendifa seerabidde ti bbanga lyemmazire mukwano gwange moments zetwahavinga ebintu byetwakola ebintu byetwazimba ndifa sibyerabidde era ndifa sizemu kufuna mukwano gwange nga ye eyantegeera muntegeera gyesirabangako a lot list is endless naye nga ndifa simwerabidde Bena kiki olifa teweerabidde kuki tutandikidde ku bimu ku ebibadde bitambula ku mitimbagano about Pastor Yiga ebimu ku programu ze bayita kiki olifa teweerabidde so naye kukubuuza kiki olifa teweerabidde kuye kanjogere kuye engeri gye tuli wano tuli kuye love ye eri music the passion he had for music ekyo kyo sirikyerabira kuba sinnakiraba mu muntu omulala yenna Mage nga twagala okwogerako ku creativity ebigambo byali biyitingana mbuno wafunira erinnya lya Nabi Omukazi by then wali okyuka ngera abamu balowooza muno mbuno olina n'ebitundu ebitali bya buntu ekintu kino kyogerako ki kibuuzo kyantamye ekyo bannaye erinnya Nabi Omukazi lino lijja litya elijja ebintu bye nayimba naawe obiraba ndagula embeera z'abantu olina emuyimbako ekimuliko ddala okitegeera that is prophecy obeera olagudde obulamu bw'omuntu which means you can change that person's life okuva ku ekyo ekibi kyoyimbye n'oteekawo ekirungi ebwo bwa Nabbi Omukazi gye bwava okitegeera okyali Nabbi embeera z'abantu I have that in me tekindi kungulu kiri muli munda it's inbuilt it's a gift a natural gift yes Bena what made you quit music ani yabagamba nti I quit ama music mwendi nnyo yasisobola kuva mwendi omuntu tosobola kuvaako nti kati nava mu buyimbi kiri nti oli muyimbi naturally anytime osobola nti kati kangende mu studio nkole so tosobola kwitinga neoba ogambe nti kati nkwitize kuli kulinga muzimu nga gwakwambadde ekirokeera mu studio oba okitegeera so sisobola kuva mu music mwendi tuddamu okulaba ekibiina kya revival nga kikomawo engeri muno kati Musumba agenza ate okomyewo no stepping ebigere by'oku ttaka ly'ekawaala mbu tusuubire okuddamu okulaba nedda revival nedda nagirekera abo abaana bagiuteeke waggulu kubanga olwedde nze kyetwakola ne pasita kyali enaafu batandikira okwo ekyo nakola ku revival nakimaliriza okuleka nga ngenda kuba mentalinga agamba awo mukole bwe muti kubanze mu kuwandiika melodies nali kabaka revival that's the only thing I can do naye kubeera muzi band because band eyange ekuba live I have a band egenda okubanga ekuba live somewhere ate nga nkuba byange no si kutambula byalo biki I can't do that so kati revival abaana balina obuyinza bakizimbirawo tukulaba ng'ozeemu okujoininga active ministry naddala under revival that is possible bwe kiba kizze I can do that ne bwe kiba tekizze still mwekiri mugundi mu pipeline Bena tuulyamu abayimbi bangi nnyo batera okuba nga bakozesa ebiragalalagala mujja naye wabeera ennyo okusita owakabi ennyo ng'oli ku billboard chart wakozesako ku biragalalagala sikijjukira nze nabeeranga soba 100% anytime any day saamanyanga nakumanya nti babikozesa obikozese bikuwe eki bikolere ki
so sibikozesanga nako sijja kulimba. Enkayana z'abasajja zetwawulirako manyi gwe naddala eri Pastor Yiga nti no you used to fight for him mu ngeri ya relationship wise. How true is this? Ansese nawo ansebe kumala n'okumala kasita ansekawo nga nwanira waki already yali okitegeera yalina muganda wange kati nze mulwanire ku ddiiru ki era kyolaba nti nemagi bwe yasalawo nti wazzeewo sikafo asiseemu nalina okulaga loya uti eri muganda wange kati nze mba nsigalawo ngaani era kyekyo abantu banditandise okuwanuuza obusongasonga nti muganda wavuddewo yasigaddewo kyekigenda mu maaso. So that's why nemagi bwe yagamba nti kati atambuddemu I had to follow oba okitegeera so tewaliwo nkolagana yonna eri beyond music. Magi tumanyi muno ebiseera ebisinga ku programs ezasinga okyaka ennyo waziinamu omukono. Program ki gy'ogamba nti eyo I was the brain behind it? Kalondozi nze nakuleta that idea lwakuba eyasinga okugiteekamu obwongo yali pastor nze nali nga nteekawo ekintu ye nakizimbulukusa eyo gye nsinga okwewulira endala yali birowoozo birungi it was my concept with him nga nze ngikolako naye nabeeranga bize eyo nenjijjawo so ezisigadde bwongo bwa musajja oyo yali muzibu nnyo. Magi Kalondozi eno gyoyogerako si nawe yakulondoolako wafuukako effect gundi waayo victim yayo kino kyakuyisa kitya okulaba nga ate ekintu kyewayiiya gwe kennyini okitegedde n'okizaala ate kati nga kyekikufuukidde ekyambika kyampisa bubi nnyo eyali baddeyo okunkola atyo kyali wange nali munyiivu nnyo naye nga ndali mumanyi after some time ningamba omanyi ye tagiving up that easily not without a fight. He was fighting to bring back his lost friend, akola kyonna ekisoboka okulaba nga Magi akomawo wano. So kati bwe nakitegeera ekyo kubanza olede nali mumanyi wabwe yali alina okutuuka oyo yetazikiza amamirira mpaka okitegeera so kati amamirira paka so kati oyo kyali wange naye ekiri okeze nakita naye ngaeyo programu ya Kalondozi nagijja mu cheaters nenjicreatingawo nagiwa erinnya nagizimbira ne content. Wali ng'okyali star olina ebiragalalagala byonna wakolesaako? Sikosanga ku ndeka sikosanga ku drugs kubanga associatinga nnyo n'abasajja nga Buchamani nga Chameleone ate ebiseera ebyo mwakuba n'akayima ne Buchamani. Buchamani is my G. Yo Buchamani ate sibalinaako obuzibu we are friends nze mbeera nabo nnyo mubuulira bukyava ku njaga Nabi mwana gwe nvaako so tubeerawo we tutyo back and forth naye nga basigalira mikwano gyange tekiŋŋaana kuba mikwano gyabwe. Tuddamu okulabako nga oli on top kiki osinga omumiisinga okubeera oli star ayogerwako mu ggwanga lyo? Kyensinga okumiisinga nze naddala live music. Era buli wempulira wandi somewhere nempulira live mpulira nga mpulira nga njagala nsituke nange ntandikirewo so I miss that a lot. Ate kiki wejjusa kuki mu music career yo? Tewali kyenejjusa kubanza ensuubira buli kintu kihappeninga for a reason. Tekihappeninga just kubonereza bula kihappeninga kuopikingemu kyopikinga always ndukinga ku side nzijeemu kimu kyekibaddewo so nejjusa iwe newona ejjusa kikyogenda okyusa nothing wabula olina kweronda bweronzi nomanya nti kati nzijeemu kino okontinuwinge n'obulamu siina kyenejjusa. Kale tulina obudde butini nnyo naye kamalize ne bino ebibuuzo bibiri ladies and gentlemen munzikirize ekibuuzo kyenjagala bibiri gy'oli ne bibiri gy'ali ekisookera ddala olunaku lwayolukeddeko ne wejjusa okuva wa musumba Yiga. Sorry? Have you ever regretted leaving Pastor Yiga, the deceased? Yes, I did. I ever regretted at one point because what we had was so big. He was my friend. He was my G. He had my back all the time. I had his. So kati nanoonya mikwano gwange gwe nali nina okwesiga yali yambeerera wanjira omubiri mu music nanwanira entalo naye ndaba nga kintagaddeko neŋŋamba mukwano gwange singa bino byonna nsobola obimuggyako kale netusigala nga mukwano gwange bw'atyo I regretted kuba twali bakyali nnyo. Nga tannafa obadde olinayo ko olunaku lwagamba muno maybe I can make that right? Sorry?
waddeko n'ekirowoozo kigamu no one day I will make that right nziremu abeere G wange kyali wange bwoya negu najja ne twagala obitereeza batanaba na kulwala netwogera having some meetings like twice netwogera ku masimu nga twali tulina pulaani ez'okukizaawo ekintu kyaffe n'abeera bize ng'agenze South Africa yakwasaganya emirimu gya ministry eyo nange nembeera bize naye ng'olredde bye twayogera naye byali bimala netugamba at least for now tetukyaddayo kwekuba mu mawulire. How is your relationship with Jengo the son? Yali ate naye G wange nnyo is Andrew. Mbadde naye netwogera muko naye ne mugamba Andrew entalo ze nayina ne daddy asobola okitwala mu maaso alina omutima naye gulinga ogwange gulinga ogwa kitaawe I believe in him so era ne mugamba nti nze nja kubeerawo Andrew singa wanaabaawo obwetaavu bwonna ate nange nsobola okudda Andrew naawe is my G. Kale ngenda kuba nyongera okunoonyako Maggie ne Bena through the week nga tugezaako okuba nga twogera ku bintu bingi nnyo because twaga tutegere olugendo lwabwe we bayingira music challenges bintu bingi tugenda okuba nga twogerako ne because of time munzikirize tukatinge interview eno short asobole okuba nga agenda awummulamuko because it has been really a long day so njagala just batuwe last remarks then tujja kuba tutandikira ano on and on. Omwoyo gw'omugenzi Mukama gumuze kisa tubeererewo abaana naddala omwana Andrew asigaza ministry mwana muto sisuubira nti yasuusa ne 25 mwana muto nnyo naye olaba nti kati atuuse okuba omusajja agume so tulina omubeererawo tumusupportinge then n'okusabira omwoyo gw'omugenzi Mukama gumuze kisa amusonyiwe byonna ebyamusobako ffenna tuli bantu tusobya naye okusonyiwa kye kisinga so that you can move on so ndowooza tukole ekyo bambi era awumule emirembe mukwano gwaffe.